akatambi kano wakalabye edda wabula ebyama byogenda okuwulira ampuliriza bikwasa ennaku. Pastor Bugingo, Pastor Bugembe, Jeno Museveni obuwumbi obulala 6 gwe lindako tusimbule ogenda kutya ensi. Wabeho kuba n'abasajja bakulu atugamba Uganda bagigula wabana abasajja mwagigula sene mmekezo zetutamanya. Allahu akbar. Video zinemye okumalako wallahi abantu bemugoba ne bamenyera amayumba wallahi bangi teri amanyi kiki kye twabakola basajja mmwe wamuvone mweyita abanunuzi b'eggwanga ya rabbi. Allahu akbar. Mweze video zinemye okumalako ebyaddala. Allah mwe ne tukola business zaffe ne muzoocha bakadde baffe ne bakola obutale ne mubwocha abagezako kuzimba obuyimba wakati mu nnaku ne mubumenyawo wallahi nedda mulimba. Allahu akbar. Tugenda situka sawa mmeka bannayuganda mmwe mugenda mmanya ddi nti bakwatako bikwatako mmwe teri agenda kujja bayamba mu butuufu. Mwe ndaba abakazi abayina abaana ndaba mama ndaba jajja. Allah wallahi mulimba. Obugonvu bw'olujegere gemaanyi gaalwo okusirika ennyo si butamanya. Kakati olunaku olwaleero ebigambo binene ampuliriza nga bulijjo era bye nkuleetedde mu katambi kaffe ak'olwaleero. Nze Eke Master mabega wa muzindaalo. Olwaleero tugenda kutambula nga tulina ennaku mpitirivu kubanga ebigambo binene bitiisa. Omusajja mayidwa nga Pastor Wilson Bugembe ampuliriza olunaku olwaleero akaguddeko kubanga ono yalowooza nti ebyama alibisirikira paka kakati bimaze ne byabika olunaku olwaleero. Ate nga ne munywanyi we Bugingo wadde ono tebakolagana kakati essaawa zino balina okuba nga bali mu ddiba limu olwo basobole okubeera nga mukwano gwange bonna bamalako emigugu gyabwe. Kakati mu ngeri y'emu ampuliriza laba bwino omukambwe bw'amaze okubeera nga afuluma emyaka emabega 7 ebigambo bino byafuluma dda wabula ng'ensi erowooza byakusaaga. Waliwo amawulire agafuluma gano nga gaalaga nti mwami Museveni agenda kuwamba ebibiina by'obufuzi ebyali mu ggwanga Uganda. Ebiseera ebyo mwali mu DP ne balangira nti DP yakuwambibwa, FDC yakuwambibwa, n'obwakabaka bwa Buganda buteekwa okuwambibwa nga 2026 tannatuuka. Kakati ebiriwo essaawa zino tolowooza nti bigwa bugwi ogenda kubeera nga obiwulira. Nkugambye nti mu butambi bwaffe bwe tukola oba amawulire gaffe ge tukola tukuleetera obutambi obw'enkizo. Ebigambo ebyo byayogerwa edda n'osobola okubeera nga obyerabirako kubanga munnange bingi ebiri mu akiivu yaffe ebyayogerwa naye tetwamanyanga nti ebigambo bino oluusi abantu bamalanga biraba naye nga byabanga bituufu. Kakati ampuliriza kankusabe n'obwombefu video soko jimpere ekigalo ng'enkola yaffe bweri ompya nkusaba osubscribinge ku mukutu gwaffe guno ogw'omuntu wansi ogw'enkyukakyuka. Nze Eke Master mabega w'omuzindaalo namaze okubeera nga teeka galubindi tutolontoke mu nsonga zaffe ez'olwaleero. Haji Miti ye musomi weddwa gw'entambula naye nga bw'olaba ennamba esembe ya 15 ye ya Haji Miti omusomi weddwa Kayingu. Kakati ono si wansaasi asoma busomiddwa olwo mwayita Mungu n'asobola okubeera nga akwanukula. Kakati engeri gye twolekedde akatambi kano ogenda okulya ebigambo ebitiisa ku Bwakabaka bwa Buganda. Nakugamba nja kutambulira mu nsonga eno mpaka lwenagguka nga nkusimira ebyo bya wansi byetasobola kubeera nga munnange oba oliawo otegeera oba olaba ku TV yo oba ku radio yo. Naye nga mukwano wange sinakwera nga nkutuuseeyo nkugambye nti ababaka abaasibiddwa ku bukenuzi ku bubbi ampuliriza on'omu gwe babadde batadde n'addamu n'akwatibwa. Kakati ebigambo bimaze okubeera nga bizuuka byabadde bipange ono okumuta ne baddamu ne bamukwata byabadde bipange. Bali ababiri okusigala nga sibakwate amini nga sibate ne bataweebwa beyiro byonna ogenda bitegeera. Masaya Simpuuga atuuza ya lukugunyu wenjogera olunaku olwaleero. Masaya Simpuuga ne banne maneja ne emye oba komishona essaawa yonna omwaka guno nga tegunnaggwako bandibanga bagenda bufuwa mu ng'ombe nga n'omukulu Theodore Ssekikubo ampuliriza amaze okubeera nga alangirira. Kakati nno yessaawa kitokota si kisaanikire. Kakati nno yalinda okubeera ng'oseka weetegeka okubeera ng'oseka kubanga ekintu kyebeka nga kyamaze dde okubeera nga kijja. Omusajja mayidwa nga Masaya Simpuuga atuuza ya lukugunyu wadde ng'ono mwami Museveni yamussaawo asobole okubeera nga munnanga akyankalanya opposition. Kakati ono teyeesigika ate essaawa eno amaze okubeera nga amunaabira mu maaso amaze okubeera ng'ono amwesamba ng'amusenza lutinga kikere. Kakati n'ebigambo bingi binene nnyo ogenda kubeera nga obifuna lunaku lwaleero naye nga sina kubeera nga mbiyingira mu butereevu bwabyo. Tusooka kubeera nga tubanja Ssaabasajja Kabaka kubanga kitukakatako
fenga abaana ba Buganda ennaku eyolekedde Obuganda ennaku eyolekedde Uganda tosobola kubeera nga ogitegeera bw'obanga munnange oli eyo ng'okyetuddeko katulina okubeera nga tubanja Ssaabasajja Kabaka nakolera akatambi olunaku lw'eggulo naye kugamba abantu balina okubeera nga bagenda okulaba Kabaka ate kyannaku nnyo balina kusooka kuyita wa Mayiga abasayiningira empapula bw'amala okubeera nga abateerako signature olwo baddeyo wa Mwami Museveni asobole okubeera nga amannya gano agasindika e Namibia akubira pulezidenti w'eggwanga erya Namibia amugambe nti fulani andi fulani be bagenda okujja bakkirize balabe ku Kabaka naye watali ekyo nga toyise wa Mayiga tosobola kubeera ng'otuukirira Kabaka wadde ng'embeera gy'ali mu mukwano gwange tewali agimanyi era ekyebuuzibwa abagenda okugendayo Mayiga baanaasindika bantu be oba banaaba Newton katusooke tumale okumubanja tukomewo. Businze baffe nannyini mu Kabaka wange twavadda ku ndagaano febe nnyini twagamba bwe tuli bwa ssebo oli gwawo ndaba tutandise oludikya obunanfuusa okulya enkwe byabona mu Buganda ne bitottera enkulaakulana byayogera si byategeeza ate ne byakola tebiba byo kyekiri munda muli ensonga ssemasonga ettaano ezatulambikwa buli omu yeesiga omutembeesi ne tugamba katugume kubazi banja yeesigwa weekanga ssebo zinaanunulwa teri yadde ekinunuddwa ebiwoobe n'emiranga byolekera embugo tubuutikira nze n'ekika ky'omutima natandise okukyevuma kituddamu tusoola mu nnyanga era yali wa mutima ebyagwawo nga tulaba Ssekabaka muteese byamuliko Bwakabaka bwavaawo ne baffe yaseerera n'obbuza kwali kusiitaana siragira nteesa buteesa baffe nkulabula tebasaana kukwasibwa ddamula tewali agenda kunnenya kuba omulembe omutebisa eggwanga yakukwasa ffe n'olwekyo abavubuka twekambe tetwebaka omuteregga ffe tumubanje kikwata ku Katikkiro okusonga bene wonna waali bwe tubeera tumubuuza Katikkiro obe mwerufu Abaganda bingi betuyiseemu omuteregga y'ekitaffe jjukira nnyefa ya Muteesa bwe twabuzwabuzwa Abaganda ne tuviiramu awo na bino ebijja byevuga ndabanga byebisembera Abaganda twabakola ki Okotani yamuwa erya bwete Baganda mbengeera okutuleetera emiteebu lwaki akola obulungi ayisibwa ate mu ngeri embi ne tubona ebiwoobe Katikkiro obe mwekanya aleeta omwana wa Muteesa omusongere ku Baganda nedda muloogizeeyo tewali agenda kunenya ebbanga Ganda balisusse nnyo omwana wa Nabijja n'okikyayisibwa mu ngeri atayomba atalwana mu kifo ky'okumwebaza alaba ate bw'atomezebwa enkonge mulabe ekyo gye kisaana baabuuzanga mayanja nkangi Muteesa ali atya nti bwe twagenda bwe tuli yali muganda wa wano Muteesa ye yamwamula Abaganda twekube mu mmeeme sandyagadde byali bwedda wanaate okubiraba guno omulembe omutebi saba abakungu emmengo ke muli abo ebitiibwa byammwe mu bikuume mwewala ekintu nkwe oyeeka n'aluzaala sattula buli ekizimbwa kozesezza luyimba abakungulu batuuke temulagajjalira mutanda omugezi ng'akwata omugamba bitonotono nsaba mukkirize mbaviire bw'atamanyidde lyayiza akanoonya ku butambi bwange bubeeramu ebizimba tusabire ennyo nnyini mwasemattuka akateebe nga naawe bw'olowooza ku ebyo kaakati mukwano gwange oyo amanyiddwa nga Daddy Isaac era ku lunaku olwa Idi Daddy Isaac ali wali Kanoni Gomba mugenda kumwota buliro DJ Kikofiira Madina Bisiri Rubina Bisirikirwa n'abayimbi abalantoko bagenda kubeerawo Kanoni mukwano gwange ku Idi kaakati mmaze okubeera nga nsumulula nga bw'olabye tubanja Ssaabasajja Kabaka ampuliriza tetujja kuzikiza kubanga tuli baana ba Buganda kaakati nno olunaku olwaleero njagala olya amawulire gano mukwano gwange ampuliriza eyaliko Katikkiro
owa Buganda omu kubaliko bakatikiro avuddeyo n'akawangamula mukwano gwange nkugambe tubeera n'obutambi nga buli mu akiyivu yaffe nga bwayitako naye ng'olina okubeera nga obugoberera okutuuka ku nsonga eno eriwo olwaleero onavayo n'akakasa ensi eno n'akakasa Abaganda nti Abaganda mbabuulire obwakabaka bwaffe bwawambibwa ebigambo binene obwakabaka bwaffe bwawambibwa buli mu buwambi ng'eyabuwamba si mulala yenna wabula mwami Museveni. Ebigambo bino si byange, yaliko Katikkiro Mulamba yavuddeyo baye yavaayo n'ategeeza ensi eno nti obwakabaka bwa Buganda bwawambibwa dda nga sinaba kubeera nga tugenda mu maaso nti okumanya nti obwakabaka bwa Buganda bwawambibwa dda obadde okimanyi n'obwakabaka obulala nabwo buli mu buwambe bw'otunuulira obwakabaka obwa Busoga nabwo embeera yejje bulimu buyuuga obwakyabazinga bwe nkugamba kyokka naye omusajja oweeri ow'abakonjo yakava mu komera yakayimbulwa obwakabaka bwe buyuuga. Njagala mujjukire Ssaabasajja Kabaka waliwo yagezaako okubeera ng'agenda ebugerere mu ssaza lye yali agaaniddwa nga bagamba nti bali Ssaabasajja Kabaka omulala amanyiddwa ng'ow'Abanyala oba Ssaabanyala. Mwenna mujjukira ebyagwawo ekkooki nga omusajja ono mwami Museveni ayagala kuteekawo kabaka omulala ow'ekkooki beeyawule ku Buganda. Kakati divide and rule. Kakati Katikkiro ono we yaviddeyo n'ategeeza ebigambo bino. Njagala mbabuulire obwakabaka bwawambibwa ebiri munda mu bwakabaka bwa Buganda tosobola kubeera nga obitegeera bingi ebisirikiddwa naye nga bino bw'oba biwulidde birimu okutiisa ebiduduma n'okubeera nga mukwano gwange bw'obiwulira osobola okugamba nti siri Muganda. Obuganda oyinza okubeera nga obwegaana ng'omaze okubeera nga obiwulira oba omaze okubeera nga obitegeera. Kyova olaba ffe omulimu guli gumu kubanja bubanji Ssaabasajja Kabaka kubanga bwe twolekedde ampuliriza nga bwe nagambye nti ba next of kin ku bantu balina okubeera nga basayiningira Kabaka kuliko Mayiga, kuliko Mwannyina, Nabaloga, kuliko n'omulala muganda we amayiddwa nga Prince amukwano gwange ampuliriza Prince Ani erinnya ojja kubeera nga oliteekawo mumumanyi mwenna omusajja oyo ampuliriza n'olunaku lw'eggulo namubabuulidde. Kakati ekyebuuzibwa lwaki Maama Sylvia Nagginda ku basignitore ku ba next of kin tebataliiko aba Ssaabasajja Kabaka. Kakati ebigambo bino njagala osooka obeere nga mukwano gwange onnyambako tutambule ffenna tukwatagane tukirye mu katambi akeyaliko Katikkiro ng'amala egobe mu kibya. Kyokka batuvaano ngenda kuwa akatambi akalala akakkatiza ensonga eno eyeyaliko Katikkiro wa Buganda ng'abakakasa nti DP FDC n'Obuganda biteeka okuwambibwa nga 2026 tannatuuka wano we twolekedde kano kasandali era ge mazima. Buli Muganda gyali yenna amanyi nti gavumenti yajja kutusaanyaawo. Kiringa Obote bwe yagamba nga akuba kabaka waffe nabo Zambia eriye emmundu mu lubiri bwe baazimubuuza mu international press conference nga talina waddeemu gye yagira ki yakwata. Mumanye nekyayamba Muteesa singa gwali mulembe guno bandizeesa ezaabwe ne baga nti zeezo naye omulembe guli buli mundu eyayingiranga mu Uganda nga n'inscription ebeerako ya army ya special gundi force naki nga buli mundu eyayingira emanyiddwa bwe yajja mu Uganda naye kati ne mundu tetumanyi zaayinge. Kakati nno eyakwatako Ddamula bw'avaayo n'akutegeeza nti buli Muganda wenna w'oli olina okubeera ng'okimanya olina okubeera ng'okitegeera nti eno gavumenti yajja kutusaanyaawo yajja kusaanyaawo Bwakabaka yajja kusaanyaawo Kabaka yajja kusaanyaawo Buganda. Tosobola kubeera ng'owakana kubanga ono yaliko mu ntebe ebintu byagumiranga bingi era agenda okutuuka okwogera ekigambo ekyo nga byasirikidde bingi. Kaakati nno bw'abanga avuddeyo n'ategeeza Obuganda nti gavumenti yennyini egamba nti yakomyawo Obuganda oba yakomyawo enfuga ey'Obwakabaka ate eno yeri mu pulaani ey'okubeera nga mukwano gwange etusaanyaawo. Kakati nno ebyo ngo bitadde ku mabbali nga bwe nakunyonyodde nti Pastor Wilson Bugembe ampuliriza ono abadde ajja akukuta mu nkukuta gy'otenza kubeera nga otegeera era nabagamba dda wano ku EKTV nti bapastors bonna boolaba abali mu Uganda abanene ddala oyinza okusangako 99.9 nga bonna bakolera mwami Museveni kubanga okusinziira ku bigambo bye boogera okusinziira ku bikolwa byabwe ampuliriza nawe weewuunya kubanga Bugembe ono yavuddeyo n'okulabadde lwa Kosajjo n'agamba nti njagala nnyo Museveni n'obulamu bwange bwonna kubanga ono yatuddizawo eddembe ly'okusaba ng'abalokole. Kakati ne twebuuza abakulembeze abalala bonna twagala atuweeyo omukulembeze omu eyavaayo n'ayimirira Bwantogo n'agamba nti mpeza obulokole mu Uganda tebugenda kubeerawo
mufuzi ki mukulembeze ki kitegeeza nti omusajja ono okwogera ebigambo bino ampuliriza abadde ayina ensonga ye kubanga ono atekazza n'ategeeza nti nze mwami Museveni musisinkanye emirundi mingi nnyo egisukka mu 2 mu 3 nga musinkana wanu era bye twogera naye birala nnyo era nze mmanye omusajja ono omutima gwe ngumanye ebimufaako mbimanye byayagala mbimanye era mmanye obulungi obumulimu kakati njagala owulire ebigambo bino mukwano gwange ampuliriza nga sinaba kubeera nga mbikutwala mu bujjuvu ono engeri gyakiguddeko ampuliriza era ng'ono taliddamu kwogeza kamwake nti nze mwami Museveni mwagala nnyo okusinziira ku bigenda mu maaso ennansana nga amayumba gamenyebwa abantu abamu abamenyeddwa amayumba nga ne banjogerera essaawa zino batandise dda okutondoka nga bafa bufi nga tebafa kusula bweru tebafa bwavu tebafa njala wabula nga bafa kikangabwa ekyokubeera ng'omuntu amaze mu kifo emyaka egikunukiriza mu nkwaga nga wano waabalidde wazaalidde abaana be waliwo abazzukulu waliwo bizinensi ze waliwo amaka ge waliwo ennyumba ze ez'abapangisa n'emirimu emirala ne bajja ne basenda okutandikira ku empaka ku zedi omuntu ono n'asigala ku 0 wabula bugembe ono y'omu ku baavudde ne baga nti temufaayo wadde babasendedde amayumba ekyo si kyamaanyi okubasendera amayumba wabula mwe mujje buzzi tusabe busabi eyabawa amayumba akyali wajja kubawa n'amalala naye ng'abantu bakudaalira bambi abamu bali myaka 6 bangi bali myaka 7 bangi bazunga n'abaana abalala baafuna dda obuvune abamu balwala dda endwadde zaabwe omusajja ono nga bakudaalira naye nga sina kutwala eyo sooka owulire obuwumbi buno ampuliriza omusajja ate bwe yabba omuntu yajja mu Uganda neyeeyita investor naganze nze mu Uganda ndi musiga nsimbi Uganda nemuwa ettaka lya bwereere mu kibuga Kampala awantu awalungi president wagambira ddala wali strategic nga kafuna okufuna kakolaki kafuna namugattirako president zagambye as a benefits nga mulimu n'okumusonyiwa emisolo gyonna abo bwe baba baleeta ebizimbisibwa babiyisaawo buyisa ate baatugamba nti baleeta ebyabwe ne baleeterako n'ebyokutunda kubanga ye buli byayisaawo agamba nti bino byakuzimba woteri aya gye mwasonyiwa omusolo bino zina emifaliso gino suuka bino biki bino bikopo byonna ntwala mu woteri eri gye mwasonyiwa emisolo byonna n'amala ozimba woteri pa n'agimala n'akola n'afuna oba n'atafuna kati n'agenda eyo n'ali amabanja ge tutategedde oba gaava kuki oba kuki South Africa n'asingayo woteri ng'ali amabanja nina woteri e Uganda ngisinze mumpe sente oba n'azitwalawa nze naawe tekuli akolaki amanyi ku ssaawa eno abamubanja koti zimusingisiza emisango ne zimugamba sasula oba sikyo omusingo tugutunda tutunde omusingo guno President Museveni aga temutunda gavumenti ya Uganda kemusasulira amabanja omusajja oyo asigaze woteri kubanga eri awafuna ajja kuwa n'abantu baffe emirimu mwami Museveni otwagaza ati ekinene nnyo mwami Museveni kye yaligambye nti bannange Uganda yemu kubaagala okugula kubanga mini wano yaleka woteri z'eggwanga nga bazita Uganda Hotels Company nga nyingi buli kitundu nga Uganda erinayo woteri ngera abaana baffe bazikolamu permanent and pensionable zinairo mansion ate nga zikola sente nga bwe zikola amagoba ne tugulamu eddagala emulago bwe zikola amagoba ne tuzimba enguudo kubanga ne gavumenti naye esaana n'epakasaako ezo woteri bazitunda nti President Museveni yasinkanye omukulu ono Muhammad eyeyita investor naye ndowooza yajja Uganda emusigemu ono ffe tumusigamu si yasiga si musiga nsimbi ffe tumusigamu bannange owaaya si musiga nsimbi kubanga oba yajja wano ne tumuwa ettaka ne tumusonyiwa emisolo n'akola byonna bye yeyagala n'azimba ekizimbe n'ali amabanja ge mu nsi z'ebweru obuwumbi 6 bassebo ne bannyabo kyenjogerako obuwumbi 6 inene kesi eyo ne bwe bagitwala ne bakuwa obuwumbi 6 ozimbamu woteri ezendala 3 ne bwe bagitwala kati ffe tugenda kuyingira woteri kyeyo ezimba obuwumbi 6 obuwumbi 6 600 billion ng'ogenda wefumulira ku musajja wa poliisi mbu omusanze ali enguzi ya mitwalo 2 owa traffic eko si kwe kudda ku zika ettono n'oligamba mbu gw'olidde ensangi oyo nsangi
waliwo sebuto emabega kati obuwumbi 6 lwenjogerako. This is why we are not in Kololo today. Fingaba opposition tugamba mwami Museveni ennaku gye tulina amabanja eggwanga mwegetobese gwogitutaddemu. Kaakati nno munnanga atambula ne AKTV sijja kubeeranga mukwano gwange ndi azaamanya bannayuganda mwenna abakkiriza mukutu gwaffe guno ogwa AKTV, abali mu ggwanga erya Bungereza, abali mu ggwanga erya Amerika, abali mu ggwanga erya Uganda mwenna, abali e South Sudan ne Kenya, bannange mbatumiddeko nnyo. Denmark, Sweden, mwebale nnyo, mwebale ddala kubeeranga mugoberera omukutu gwaffe ogw'enkyukakyuka. Abali South Africa president yatuuse dda, mwebale tugoberera omukulu Yusufu South Africa, nkutumiddeko nnyo. Kaakati nno mu mbeera eno mukwano gwange ampuliriza obukadde ngoma z'okubeeranga obuwulira munne w'obuwumbi n'obuwumbi era nga buno bulaga okusinzira ku mukyalo ono amayiddwa nga Honorable Betty Namboze bakireke. Omusajja ono yajjanga investor yandibanga omusajja taliyo, yandibanga muntu mulala nnyo, nga muntu wa muno tavaamu wa ku lusegere ye yeefula investor naye ng'ekyamazima amatuufu ono tabangako investor nga munansi naye nga munansaani, kubanga naawe oli munnayuganda otegera ebigenda maaso mu Uganda, naye olowooza omuntu ono bw'abanga munnayuganda nga si investor ng'okubya mu ttooki, olowooza muntu kyoyo naye goyinza okubeera ng'oteeka mu komenti n'okakasa nti yabba ssente zino, yatwala ssente zino, yatuzanyira ku bwongo, okubeera nga munnanga atuwunduwagaza n'okubeera nga atufuula abasiru abatategeera, ne tubeera nga tufuusa abawumba tuutu, ono ng'ensimbi bw'asomba ate bw'atwala. Kyokka mu ngeri eno nakusuubiza ne nkugamba nti nno ebiri mu Buganda essaawa zino tebigudde bugwi wabula byalangirirwa dda, era ng'omusajja eyalangirira ebigambo bino nti obwakabaka bwa Buganda bugenda kubeera nga buwambibwa, oba mwagala oba temwagala, bugenda kubeera nga butwalibwa. Ebibiina by'obufuzi ebiri ku dda oluvuganya gavumenti bigenda kubeera nga biwambibwa. Kyova olaba nga CP yawambibwa dda, ne batwala UPC nayo ne bagiwamba, DP nayo newambibwa, FDC nayo newambibwa. Kaakati obwakabaka bwa Buganda nabo babuyuuguumya oba babuyuuya babukonkona essaawa yonna, nabo bandikubwa ekigo kigende ddala ku ttaka. Mukwano gwange mpuliriza, naye ng'ebigambo bino tebizze nti bigwa bugwi, wabula byali mu pulaani nga byava mabega. Waliwo omusajja ono omukulu akuze emyaka, era ng'omusajja ono yaliko mu magye aga mwami Museveni ampuliriza, n'afuna ne ranka nnamba n'afuuka Kano. Kaakati ono ye yavaayo n'ayasa ebyama n'atugamba nti mugenda kulaba FDC nga bagiwamba, mugenda kulaba DP nga bagiwamba, mugenda kulaba obwakabaka bwa Buganda, mugenda kulaba abantu ab'emmengo bonna nga babawamba. Ng'ani abawamba? Nga gavumenti yennyini eriko yejjanga ewamba bano kimu ku kimu. Kaakati essaawa zino bimaze okubeera nga bituukirira, era DP yawambibwa dda, UPC yawambibwa dda, FDC yawambibwa dda, kyokka ne National Unity Platform baginyeenya. Wabula omusajja ono Kano we yayogerera ebigambo bino, ekibiina kya National Unity Platform kyali tekinaba kubeera nga kibeerawo essaawa eyo, wabula nga n'essaawa zino tulaba omusajja akikonkona akiyuuguumya, kubanga ababaka bangi abali mu kibiina ekyo baafuuka nkwezenge, baafuuka balyolyomi, baafuuka nsolima, balya mu lulime ne mu luzise. Kaakati njagala onneegatteko, era ng'enkola yange bweri seemalirira na bigambo mbireeta n'obiwulira nga bw'obirabako okakase nti munnange abantu babeerawo nga ebintu babimanyi, naye oluusi ekyokukola ne kibalema. Kaakati tugende mu bigambo bya Kano obiwulire ng'akakasa ensi nga bw'Obuganda bwe bulina okubeera nga buwambibwa, oba twagala oba tetwagala. Era nze abategeeza kubanga okusooka abaawamba nali mbamanyi, ne gye baawambira nali mmanyiyo, naffe abaawamba ngeri gye twawambibwa nali nkola ki? Nali ndaba naffe abawambye tumaze okukola ki? Kuwambibwa. Bassebo ne banjabwe bwe bamala okuwamba ebitongole ebya gavumenti n'ebitali bya gavumenti nabyo ne babisemberera, nabyo ne bakola ki? Ne babiwamba. N'ebitali bya gavumenti nabyo byawambibwa, n'ebitanawambibwa bijja kukola ki? Kuwambibwa. Muwoza tulina DP egumire ejja kuwambibwa.
FDC ejja kukola ki? FDC ejja kuwambibwa kubanga eri mu ggwanga eriwambe. Ne baba naffe abali Emmengo bajja kuwambibwa. Mbategeeza era bajja tulowooza nti tebajja bajja. Kaakati nno mu mbeera eno ampuliriza bw'ogenda mu maaso n'okubeera ng'olowooza nti ojja kusulayo gwa naggamba, ebigambo byatabuka dda, ebigambo byayonooneka dda, ebigambo tebiwoomya nnakabululu. Abasajja babeera eyo ne batuula ebigambo nga babimanyi, naye ng'oluusi tebalina kyakkola, balina kujja buzzi ne boogera. Ate oluusi abamu boogera tebagenderedde ne bafundikira nga baasiza ebyama oba oliawo eby'omunda ennyo. Kaakati essaawa zino bw'otunulira ebigenda mu maaso, n'otunulira DP, n'otunulira Buganda, n'otunulira mukwano wange FDC, tosobola kubeera ng'obuusabuusa akatambi ako kenkuwadde, n'osobola okubeera nga ebigambo mukwano gwange obitegeera. Wabula nga bwe nnakunnyonnyodde nti Pastor Wilson Bugembe olunaku olwaleero bannayuganda oba oliawo bamufuukidde akayinja mu ngatto. Ono ebigambo bye yayogera ng'akudaalira n'okujereegerera bannayuganda nga balaga nga ye bw'akolagana ennyo ne Museveni. Wabula ng'ono yavaayo n'ayimba oluyimba n'agato. Tosobola kwagala nnyo Mukama nga n'ekibi okyagala. Wabula ebibi bingi tubirabye nga gavumenti yaffe eno ebikola ku bannansi, ku bannayuganda, ng'ekyo kitulabye ekisembyeyo eky'okubeera nga bagobwa mu ntobazi, wadde nga bazimba mu ntobazi naye basasuddwa batya okubeera nga bagobeddwa mu ntobazi. Ani abasasudde? Amaka gaabwe, abaana baabwe, emirimu gyabwe, bizinesi zaabwe, byonna birekeddwa ku ttaka. Bafunidde muwa? Omuntu alina okubeera nga bakwatirako nga gavumenti nti muve mu ntobazi mudde wano. Kaakati muntu y'omu asaanyawo obusaanya ne twebuuza entobazi ekyamazima zirimu ki wansi eyo ekigobya buli munnayuganda? Kyokka ng'ate ewali factory ez'amaanyi ennyo, ewali kampani ez'amaanyi ennyo nga zi Starbex, amafactory mangi nnyo, naye factory ekola amazzi ga Lwenzori bonna bali mu ntobazi. De factory ekola amazzi ga ice wali ensangi, ekitundu kiri ku lukalu, ekitundu kiri mu ntobazi ddala wansi mu kitoogo. Naye factory eno weeri ekyebuuzibwa lwaki bino binyiga bannayuganda aba wansi, naye ng'aballa abanene ababede tebibakwatako yadde okubeera nga mukwano gwange bibakosa, bizinensi zaabwe zisigala zigenda mu maaso. Kaakati wano Bugembe we yaviiriyo n'ababeera nga mukwano gwange akwata mannyo g'empologoma nga yerabidde nti wadde amannyo gayo gaakulanga agembwa tegenda kukuluma bulumi ekulekaawo, eno eba erina okubeera nga ekulira ddala mpaka lw'onoggwawo. Kaakati era mu nkola yaffe eya bulijjo ogenda kubeera nga oneegattako, tugende mu nsasagge tukkirire mu katambi nga Bugembe ono bamuteeka mu layini n'okubeera nga bamulaga biki byalina okubeera nga atambulirako, biki byalina okubeera nga alabirako okufaanaganako nga bannayuganda abalala. Wabula omusajja ono n'abalala bafaanaganako ng'omusajja ono balekerawo okubeera nga beewunza ne bavaayo ne baleka okubeera nga bakudalira bannayuganda mu kifo ky'okubeera nga bavaayo bayambe n'okubeera nga bagatta eddoboozi lyabwe nga bo bannaddiini, balekerawo okubeera nga babuzaabuza abantu. Mukwano gwange ebigambo binene nawe ojja biwulira, ojja kutya akatambi kaakano. Pastor Bugembe nkussaamu ekitiibwa ssebo, era nze sivangayo n'empalampa omusumba yenna kabeere Pastor Bujinga azannyira obundolindoli mu kkanisa. Naye mbadde nkusaba ekintu kimu, ensonga z'abannayuganda zireke, zeesonyiwe. Ffe tuyina ennaku, tuyina obulumi, tuyina obuyinike, tuyina amaziga ku mitima. Kati gwe essaawa zino tosobola kuvaayo n'otandika otugamba nti abantu be basendedde amataka Katonda eyabawa y'anaabaddizaawo. Mbuuza, omusajja oyo akutuse, lwaki Mukama tamuddizaawo nga tannakutuka? Mbadde naye akutuse lwa nnyumba ye. Gw'olyoka otugambe nti Museveni alina omutima omulungi era oyagala oyogereko naye kuba omanyi omutima gwe mulungi. Mulungi ki? Mbadde ettaka lyennyini eryo lye basendako abantu Museveni yalyagala. Gwe ekyo tokimanyi? Ekyo temukyekwasa nti abantu bali mu ntobazi. Singa yabadde waakusenda bintu biri mu ntobazi yanditandikidde eri embalala mukono. Okitegeera, kampuni ezo zonna zitudde mu ntobazi, Lire Packaging etudde mu ntobazi, Abakasi etudde mu ntobazi, wojja wane Nammanve kebeere Lwenzori Bottling Company etudde ku ntobazi. Ye bantu bameka be basenze nga tebalina mu ntobazi. Mbuuza, olubiri lwa Kabaka olw'endejje okulujjako lwonna Bbugwe yali ku ntobazi?
Lwaki muwuddisa Abannayuganda? Pasita tuleke sirika. Lwaki ovaayo ku kiseera kino n'oyogera? Musirike nga bwe mwasirika edda, ng'abaana b'abantu bafiira mu makomera, ng'abaana b'abantu battibwa enkya n'eggulo. Musirike. Temwogera kintu kyonna. Kyogamba waakavaayo olabe ebikolwa ebikyamu ebikolebwa kati. Olyoka otuwanire Museveni kwegamba okutte sitaani omutadde ku mmeeza oli mu kumusiiga ebizigo bya Katonda nti mulungi. Gwe tokimanyi nti Museveni sitaani w'e Uganda? Nti era ayina omutima omulungi. Mutima ki? Ogw'okutta Abannayuganda, ogw'okubasibira mu makomera, n'abamu ne batuuka okufiirayo. Abaana b'abantu babakuddemu amannyo, babaggyemu enjala, babookyeza paasi, babatambuliza ku macupa, abala batambulira ku misumaali, ng'olyoka otuwanira nti ayina omutima omulungi. Mbuuza, gwe tokimanyi nti Uganda etundibwa mu biwaguwagu? Olinda yonna bagikube ku ttaka olyoka omanye nti yali etundibwa. Mbadde etundibwa mu biwaguwagu paka weeneggwawo. Ffe tetwagala kuwulira kintu kyonna. Ffe kye twagala okuwulira kiri ekintu ekyo nti Museveni agenze oba mu ngeri ki oba mu ngeri ki. Ebirala byonna tetukyayagala kuwulira saayansi wa bwongo. Kati kyenkusaba Musumba, tukwagala nnyo, sirikira Joy. Tetwagala kumanya kkalayo. Bakadama bali ku byeyo babonaabona. Abaana babonaabonera ku byeyo azimbye nakugamba nti mu mboozi zaffe tutambula mpola mpola, wabula ng'ekituufu tulina okubeera nga tukimanya, tulina okubeera nga tukitegeera, oba kitunyigiriza oba tekitunyigiriza, naye nga kituufu tulina okubeera nga tukimanya, ffenna tukitegeere. Ampuliriza, obadde okimanyi nti pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo yagobwa dda ku leediyo eya CBS abasajja nga Owaiswa Mufumbiro, ono nga deputy spokesperson owa National Unity Platform, bano bonna bagobwa ku CBS. Kyokka nga n'omusajja baitwa nga Honorable Lutamaguzi ow'e Nakaseke naye yagobwa dda ku BBS, ku CBS. Kasita obeera ng'ovuganya oba ng'owakanya ebigambo bya gavumenti eya Mwami Museveni ku CBS, ku BBS, tokkirizibwako. Njagala ojjukire nakolera akatambi wano nega nti BBS eno gye tubadde tumanyi ng'ey'obwakabaka, amawulire gaafuluma dda okuva wa Frank Gashumba n'akakasa nti eno tebangako ya Ssaabasajja wabula ya musajja amanyiddwa nga Kiyingi Freeman, oyo ye nannyini wa BBS. Mbungali ne mukwano gwe Mayiga be baakola BBS eno ne basalawo bagituuma eya kabaka, abantu bagigule, bagiwulirize, bagyagale, naye nga tebangako ya kabaka. Ebigambo bino bya Frank Gashumba si byange nga Eke Master, era mukwano gwange akatambi nakakolera dda era wakalaba. Kakati no mu mbeera eno omusajja amanyiddwa nga Muwanga Kivumbi, ono ng'akiikirira abantu b'e Butambala, ampuliriza ono bimuweddeko, ampuliriza ono bamutute na mu gisimufungize ku leediyo ki eya CBS eya Buganda. Ffenna tukimanyi nti omusajja ono Muwanga Kivumbi aludde mu byobufuzi, era ng'ono amawulire agamu gagamba nti yali akolagana nnyo ne Masaya Simpuuga, wabula ekyabaleetera okubeera nga baawukana nze naawe tewali akimanyi, era nga President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo yavaayo n'atugamba nti Muwanga Kivumbi tetunaba kubeera nga tumufunako alipoota embi. Muwanga Kivumbi munnaffe, Muwanga Kivumbi y'omu ku ffe. Kaakati yabuvuddeko omusajja ono yagenze ku CBS n'Asumaani basaalirwa babakyazizza, omusajja amanyiddwa nga Made in Nsereko, n'andika okubeera nga babuuza ebibuuzo naddala kubifa ku Masaya Simpuuga obubbi bwa ssente. Era omusajja Asumaani basaalirwa yavuddeyo n'aga nti zino ssente zayisibwa mu mateeka ge nnyini agawedde emirimu Parliament, ffe twabiyisa essente zino ne tuziyisa. Kaakati babuuza Muwanga Kivumbi n'avaayo n'agamba bannange, nze omu ku bali ku kakiiko, wuliriza wano, nze omu ku bali ku kakiiko akakulira okugaba ssente mu Parliament eya Uganda, wabula ensonga ya ssente zino teyayisibwa, ensonga ya ssente zino yayita mu kamooli, essente zino tetuzibawanga, essente zino bazeegabira. Kakati mu mbeera eno omusajja abadde akyannyonnyola ng'akakasa ensi engeri abasajja bano gye baatemaatema omusimbi ne bagwegabanya ogw'Abannayuganda. Made in Nsereko Ssebuliba n'amugamba katugendeko mu bulango bwa bakama baffe, ng'alaba omusajja ayitiridde okuyuza oluwombo lwa mukama waabwe omusajja Masaya Simpuuga, wabula bwe twagendedde mu bulango bagenze okukomawo ng'omusajja ono yamaze dde ogobwa mu studio.
olw'okuvaayo n'akakasa nti ssente zino tetwaziyisa ffe nga paaliyamenti. Kino kyamuviiddeko okubeera nga munnanga agobwa ku leediyo era pulogulaamu yeeyongeddeyo mu maaso. Omusajja nti yazzeemu okubeera ng'awulikika. Twawulidde omusajja omwasomani basalirwa ekka mpaka pulogulaamu lwe yawedde. Ebigambo bino mugambye nti mbeera mbikuwa naye nga njagala nnyo naawe ofune essoosi ey'ebigambo bino, oba nga tofunye essoosi ku ffe obuuze ku bantu abakuli okumpi abamazeeko pulogulaamu eyo ojja kakasa. Vidiyo eno gimpera ekigalo ompyo subscribinge mukwano gwange tuleme kulekanga mu waka waffe ono ow'abantu owa wansi. Eriyo abantu bangi abaagala okweyambula ekintu kino. Ennaku bbiri emabega ku pulogulaamu ey'akawungeezi ekubirizibwa Media Nsereko Ssebuli ba siyaasa baalese Asumaani basaalirwa mu studio, ono awolereza Mpuuga, ne baleeta ne Muwanga Kivumbi mu studio ye. Basaalirwa n'awolereza Mpuuga bulungi nnyo nti ssente zaayita mu mateeka bulungi nnyo. Omusajja bamuwadde akazindala okwogera, Muwanga Kivumbi n'abaga nti bannaaye kannyonnyonnyole eggwanga tuve mu bintu by'ekiyaaye. Basaalirwa babuulidde sayidi, nze kambabulye sayidi yange. N'abagamba nze mu paaliyamenti abadde akulira Public Accounts Committee, akakiiko akalondoola ebintu byonna ensaasanya n'ennyingiza eya gavumenti n'eya paaliyamenti. Tiye ssente zino ono Basaalirwa zaayogerako teziri mu mateeka, tezaayita era bino bakola bikyamba, balimba eggwanga. Yabadde yakwogera eddakiika ebbiri, Media Nsereko n'agamba katugendeko mu Bulango babakama baffe. Bwe bagenze mu Bulango pulogulaamu yagenze maaso naye nga Muwanga Kivumbi amufulumiza CBS nga ndabwe gisimufungiza, ayinza obutadda ku CBS ebbanga lyonna, n'oyo baamugobye. N'oyo bakoze ki? Baamugobye kubanga yayogedde amazima. Oza mukitegedde. Ampuliriza ebigambo abasajja batandika dde okubeera nga beefuulira omusajja Masayasi Mpuuga. Twalaba omubaka Maidwa nga Honorable Ssewungu akiikirira abantu b'e Buddu eri nga naye avaayo n'agamba nti nze Masayasi Mpuuga ssente zino babbanzi be baaziyisa mu kamooli, nze entayi ndi mu Katuliki, bino sibiriimu mbabuulira amazima, ssente enzibe, ssente zabbibwa, essente ezo ze mulaba. Ampuliriza abasajja babbanzi be essente tetwaziyisa. Kakati Ssewungu y'omu ku baakulemberamu ne Ssekikubo ne babeera nga banoonya emikono egiwera okubeera 177 basobole okubeera nga bajjamu obwesige. Abasajja bano ba Masayasi Mpuuga bakampulira Prose ne bannaabwe abalala ba Afrocyane abeegabirya ssente zino ez'omuwi w'omusolo. Wabula nga mu mbeera y'emu mukwano gwange ampuliriza nga bino byonna bigenda mu maaso, abasajja abakenuzi, abalabbayi, ababbi, essente z'omuwi w'omusolo kaakati bano abaatwaliddwa mu kkooti nga bwe nnakunnyonnyodde, oba oliawo kkooti ababiri ne bagana okubeera nga beeyimirirwa, nekkirizaako omu okubeera nga yeeyimirirwa, ate n'oyo yeeyimiriddwa ate munnange yadde akamala okweyimirirwa bw'ati ng'afulumye. Nga bwe mmanyi nti Uganda emirundi mingi nnyo abantu bangi abeeyimirirwa mu kkooti ne babawa beyiro, wabula baba bafuluma ekkooti ate ne bayoolebwa. Kakati n'omusajja ono mukwano gwange ampuliriza, omu eyaweereddwa beyiro kyannaku nnyo yabadde afuluma bw'ati n'ayoolebwa. Abantu balina okubeera nga bategereka naye nga kyategerekeseko nti babadde ba bitongole byakwerinda era nga bano babadde bambadde leeya, wabula nga bakutte emmundu eza buli kala, wakadaala, akaseppiki, emmundu eza AK47, emmundu eza pisto, nkugambye eza buli kala nga bawambye bakimye muntu ono. Era nga kigambibwa okusinziira ku mawulire agatanaba kubeera nga gakakasibwa, teganakakasibwa nti ebintu bino byandibanga byabadde mu pulaani era nga n'omubaka ono yandibanga yabadde abimanye. Njagala ojjukire nti abasajja bano ba commissioners bonna essaawa zino we twogerera ng'ekibiina kya NRM kitandise okubeera nga kisala entotto n'okubeera nga kibikula ebitabo bagobeddwa batya. Wabula njagala okimanye nti ba commissioners bano Pulezidenti yabalonda, Mwami Museveni yabalonda ne Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo. Kati Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ye yalonda omusajja n'amanyi wanga Masayasi Mpuuga asooka bbesente z'Abannayuganda obukadde 5 ne bilioni ziri 14 ze nakumenyedde ne nzikunyonyola Mpuuga ono ze yalya ne banne. Kakati ate bali abasatu Mwami Museveni ye yabalonda. Kakati basajja bano aba parliamenti balandise okubeera nga batakula omutwe naddala ba NRM nga bagamba bakooyo okuswazibwa bagenda kujjamu abantu bano obwesige
bategeke balonda abantu abatuufu bo bawulira be bakkiririzaamu abanaakomyawo ekifaananyi ekya NRM ekituufu kyennyini nnyini than okubeera nga baswaluka buli gye bayita nga bayita ababbi. Embeera eno mukwano gwange esobola okubeera nga eteera wabula omusajja ono nga tanaba kubeera nga akwatibwa nga bamuyiwako obunnyogoga sooka olabe ebyabaddewo ebimu ku byo omusajja ono abafamire ye nga baboyaana baazirana ng'omusajja addamu okusenebwa. Wabaddewo katemba nga abaserikale ababadde mu byambalo ebiddugavu bakwata omubaka wa Busiki Paul Akamba ng'afuluma kkooti ewozesa abakenuzi ekkololo mu Kampala. Akamba alabika afulumye tamanyi nti abamu badde ku lusegere nga bambadde masiki ate babadde bazze okumukwata era atambudde ebigere bitono ne lukoya gye bigweredde nga bamusudde mu nnuuwa ne mubuzaawo nga kirowoozebwa nti yandibanga azziddwayo eruzira. Bino nga tebinnabaawo, kkooti ewozesa abakenuzi esoose kujjula n'ebooga ababaka ba paalamenti ab'eŋŋanda n'emikwano gy'ababaka ba paalamenti abasatu okuli Sisi Namuju, Yusuf Mutembule ne Paul Akamba abaakwatibwa olw'enguzi ku bbalaza ya wiiki eno. Abamu ku b'eŋŋanda n'emikwano ebibadde bigenda mu maaso mu kkooti bawulizza biwulize anti ebweru wa kkooti gye baasigadde olw'omujjuzo. Ng'abasibe Namuju, Akamba ne Mutembule bawotookeredde mu kaguli. Omulamuzi Joan Achiro akkiriza omubaka Akamba okweyimirirwa oluvannyuma lw'ababaka banne abamweyimiridde okuli Naigaga Mariam ne Kibalya Henry Morris okutuukiriza ebisaanyizo ebibadde bibeetaagisa olwo Akamba n'alagirwa okuwaayo paasipooti ye n'okusasula akakalu ka miliyoni 13 ate abamweyimiridde basasule 10 buli omu ezitali za buliwo. Kyokka Akamba abadde ng'aloota nti ddala akkiriziddwa okweyimirirwa naye nga tamanyi kimulinze bweru. Omulamuzi Achiro atayagadde kulabikira ku kamera zaffe agobye okusaba kw'okweyimirira omusibe Sisi Namuju olw'obutawa kkooti bbaluwa ekakasa obutuuze bwe ku kyalo kyonna wadde nga babadde bamweyimiridde babadde batuukiriza ebisaanyizo. Yombaka Mutembule okusaba kw'okweyimirirwa kugobeddwa oluvannyuma lw'omu ku bamweyimiridde Mensa Namukose obutawa kkooti bbaluwa emukakasa ku mulimu ng'akulira ebyenkulaakulana n'emukono kwe kulagira abasibe ababiri baddizibweyo ku alimanda okutuusa nga 17 omwezi guno nga yebbalaza ejja. Oludda oluwaabi lukakasizza kkooti nti okunoonyereza kwawedde nga beetegefu okutandika okuwozesa abavunaanibwa akadde konna. Kkooti olwabuse abavunaanwa ne batandika okutolotooma era bakira abawagizi baabwe n'ab'eŋŋanda basindikagana okubabuuzaako. Bwe baddiziddwa mu kaguli era abantu baabwe basimbye ennyiriri nga buli omu ayaayaana kubuuza ku muntu we. Abantu b'ababaka abagaaniddwa okweyimirirwa bakubye emimiro era bavuddeyo bawera nti ku bbalaza abantu baabwe baddayo nabo. Twali tusuubira nti agenda kuteebwa nga omubaka omulala ateereddwa. Tusanze obuzibu nti omu ku bantu be twabadde tuteesewo nga okuyimirira nga surety abaddeko n'obuzibu ku kapapula. Ababaka Akamba, Namuju ne Mutembule bakwatibwa ku bbalaza ya Ssabbiiti eno nga bavunaanibwa okusaba ekyoja mu miro kya bitundu 2 ku buli 100 ku mbalirira y'ekitongole eky'eddembe ly'obuntu mbu batere bagiyise. Kaakati nno mu bufu bwe bumu mu mbeera y'emu ey'obukenuzi ey'obulabbayi ey'obubbi kaakati njagala owulire UPDF kye kitongole eky'amagye Uganda People's Defence Force agakuuma bannayuganda n'ebintu byabwe. UPDF ge magye agakulira omwami Museveni waggulu eri naye nga mutabani we amayirwa nga General Muhoozi kati ye muduumizi w'oku ntikko. Njagala owulire mukwano gwange mpuliriza. Abasajja tubalaba, abasajja tubeesembereza bagamba nti amagye galina empisa naye njagala owulire ebikolobero mukwano gwange mpuliriza. Oba oliawo ojja kakasa. Abasajja bano be basingira ddala oba oliawo okwenyigira mukwano gwange mu bubbi ate ng'obubbi bwe benyigiramu bwebwe mundu. Abasajja bano tubawuliddeko enkya n'eggulu nga baga nti omusajja gundi ye yatta omuntu gundi, afande gundi ye yatta omuntu gundi, afande gundi ye yawaayo emmundu eyatta omuntu bw'ati. Kaakati n'olunaku olwaleero abasajja bano bakwatiddwa lubona ampuliriza nga babbye nga bakozesa emmundu teyabadde omu tebabadde babiri wabula kaabadde kajegere kalamba ampuliriza ng'akajegere kano kekeewaddeyo ne kagenda ne katega emmotoka wuliriza etwala ssente eza kampuni emu
era emmotoka eno ne bagibba ampuliriza omusimbi gwonna ne gubbibwa ne bakolera akatambi gye buvuddeko nga poliisi yakwata ebizibiti ebya ssente zino ezaali zibbiddwa. Kakati ebizibiti ebyo poliisi bwe yabikwata ate abapoliisi bennyini abakola mu poliisi mwennyini abategeerera abalala okusinga era abakwasibwa ssente abateebereza okuba nga munnange beebeesigwa ennyo, ensimbi zino bazikwata ezaali z'ekizibiti ne batolako obukadde bwe bawulira ampuliriza bwe baali basobola okubeera nga beetolerako. Wabula byagenda okubeera nga byetolola nga bano ssente ezimu bazibasesemezza naye nga ssente endala zinoonyezebwa zikyabuze. Kati njagala nkulaga obubbi buno UPDF ampuliriza basazeewo okubeera nga babba bubbi bannayuganda. Wabula njagala okimanye nti abasirikale bano bakola nnyo, basula bubi, balya bubi, ate ng'omusaala mutono ddala. Kaakati bano be balina amamundu be bakalakala nago. Tobasuubira kubaamu kirala kye basobola kubeera nga bakola bwe bafuna opportunity ng'eno ate ebba munnayuganda ate gwe bakuuma bajja kusigala nga batukijjanya. Wulira akatambi kano ebigambo bitiisa nga beerumiriza nti kituufu tuli babbi fe aba UPDF. Abacrime intelligence katwine natete bakuta abantu abalala bataana baali mu luko olw'okubba ssente okuva mu givan dekadi weyesangibwa ebulenga. Obunyazi buno bwalimu abajasi nga balunga 9 omwezi guno. Babadde ne munne nga batwala ssente za kampani. Ensimbi bazibba ku Shattra Namata nga baali mu luko emmotoka ya buli kya namba UBH 26 waaye yakubibwa empita n'etuula enaalya. Namba plate baddeko ey'amagye ku mmotoka ne bagijjako ne bazzaako eya bulijjo. Kati abalala bakwatiddwa leero kuliko Lukwago Ibrahim omukozi wa Give and Take Hardware ngundi abadde avuga emmotoka etwala ssente mu banka. Kigambibwa Antony yasoma ddibi yali okuluka olukwe olw'okubba ssente. Ono kigambibwa nti yafuna mukwano gwe Lukwago Muhammad n'amutegeeza nga bwatambuza ssente nga zitwala mu banka n'amusaba afunire abantu abalala basobola okuzibba. Obwongo bwange bwagiramu omusajja oyo mu mazzi ninga nemusomeramu nemusomeramu nemugala ssente bwezizimbe bweziti nangamba yenze ngenda kufuna amakola nange ngenda kufuna abazibba bakola omulimu ogwo. Muhammad yamutegeeza nti alina abanne bakola nabo kuli Kinene Fred Mukasa James ne Katumba Muhammad. Aba uniform z'amagye wabajjawa ate oyo mwami Bulaka yabakolasaganya. Bulaka yasala yakakenya. Lukwago Ibuli yabawa omulimu yabategeeza nti ssente zaabwe nitamanyi bungi bwazo. Bano basinga ne bamutegeeza omulimu bagenda okukola nga ku mulimu gunaabukolirwa kufunako obukadde 15. Milioni meka? Kati nze naye nembeera nga mbayambaganya okubawa amawulire gonna nga bwe zitambula. Kigambibwa nti ddiiro olwaggwa baamugulirako akasimu akapya Nirayini nga kabadde afulira amawulire. Nga bampa akasimu kentegererako naye nga nekenjegera nesipaki simumanyi naye nga nze nesiza oli kubanga oli mukaki mumanyi. Ategeezeza nti olulala ebyaliwo yalokoka nga takyayinza kubba ssente kuba yali alowooza tebanne bazimulyako. Kubanga nzitemu nezivuga wiiki zonna nga nza zitambuze nga naye siriddamu kufuna kirowoozo kyonna. Okuva lwe bazibba ziri ko badde okyazivuga? Nga 15 omwezi guno omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Nanga yategeeza nti baali bakutira abapoliisi munaalo lwakubba bizibiti ebyezimu ku ssente z'obukadde 19 ezaali zibbiddwa. Mulimu obusiiwufu bw'empisa obwaliwo obwaviirako ssente wakati w'obukadde 20 oba 3 okuba nti zaabula. Kiza Martin yakusakidde guli nkulu wa TV. Kaakati nno ebyo by'ebimu ku bitongole ebikuuma ddembe ate ebyefuulira bannayuganda ne batandika okubeera nga abatulugunya okubabba n'okubatemula mu mbeera eyo nga banoonya ssente. Ebintu bingi nnyo oba emisango mingi nnyo abasajja bano n'ebikolobero bye bakoze ku bannayuganda naye nga bingi tebitegeerekeka kubanga bibeera bweru wa kamera oba oli awo tetusobola kubeera nga tubimalayo naye nga kyannaku nnyo abasajja bano okubeera nga twabeesiga ne tubasembeza basobole okubeera nga batukuuma naye kakati essaawa zino ate be batukyusiza emidumu gy'emmundu akabaka weeyolera ke kakuluma enteega. Kati Ssaabasajja yayolanga buli omu n'asembeza buli omu naye wenjogerera ono baamutwala dda mu buwaŋŋanguse kumpi kufaananaganako ne kitaawe bambi Ssekabaka Muteesa eyakisiza omukono
eri mu ggwanga erya Bungereza era ng'enjole ye yakomezebwawo ku butaka omusajja amanyiddwa nga General Field Marshal Idi Amin Dada. Kakati embeera y'emu gye tuwolekedde, wabula mu mbeera eno gye tuwolekedde waliwo ebigambo eby'omunda ebyekyama ennyo. Lwaki Mwami Museveni alemedde wano mu ntebe ya Uganda? Waliwo pulaani ki? Era baani abamuyambako okubeera nga alemera mu ntebe? Era embeera eyamuviirako ye ne Besigye okwawukana biki bye baayogerako, biki bye baateesa, oba oliawo ne bigaana okubeera nga bigenda mu nkola ne batuuka okubeera nga baawukana. Era ekyebuuzibwa ddala Dr. Kano Kizza Besigye Kifeefe yayawukana ne Mwami Museveni ebyaddala oba kiwaani kye yateekawo asobole okubeera ng'alaga nti waliwo opposition ow'amaanyi ennyo amuvuganya. Kaakati ebyo nno nze naawe wabula nga bwe nakugamba nti obutambi tubeera nabwo oba oliawo bubaakinga ebigambo bye twogera. Kati njaga tukwatagane ffenna tukirye mu bwino ono owa muganda waffe ono avuddeyo n'amutukakasa lwaki Mwami Museveni yateekawo ebintu bina ebigenda okumukuumira mu buyinza oba oliawo mpaka okutuusa lwalifa. Kakati ebintu bino ebina njaga tukwatagane ffenna tukirye mu katambi kano tubirabe, nawe weebuuze ddala ebintu bino ebina bituufu oba ebintu bino si bituufu, kubanga nawe oli Munnayuganda otegeera bulungi nnyo era osobola okubeera nga oyawulawo nti kino kituufu, kino si kituufu, kino kirungi, kino si kirungi, kino kibi, kino si kibi. Kakati tutambule ffenna muwaako ono mpola mpola ng'omaze okubeera nga mukwano gwange vidiyo gimpera ekigalo era nga nawe ompyo subscribe ku mukutu gwaffe ogwa AKTV Media Uganda ogw'enkyukakyuka, omukutu ogwo ogw'omuntu anyigirizibwa. Katukirye wulirize ebigambo bino si byange naye mukwano gwange tubyeyambisizza. Ekyama Museveni nga ali ne banne bayagala emu ku byamu Dr. Besigye okwawukana naye. Naawe ensonga nnya zayagala okukola okulaba ng'asigaza obuyinza. Ensonga emu gye yasooka ng'akuŋŋaanyiza bali koyinza okuyita akaju mikwano gye wabayinza abooluganda abako n'ab'emikwano nga basirikale batonotono n'abagamba yali atidde mwaka wa 93 kubanga jjukira abantu baali bamutadde ku pressure okulaba nga abantu basindika okukola constitution kubanga ogwo mwaka si delegate wetuula nga tubalonza abakiriza babo. N'abagamba kamba w'ensonga nnya ebintu bira bye tugenda okukola. Ensonga eyasooka nti bwe tuba twagala okusigaza obuyinza tusigale nga amagye ffe tugalina. Amagye kyova olaba olwaleero ne bw'okola otya nti amagye Mwami Museveni yennyini yagalagira yagatambuza. Abalala bonna abateekawo kumuyambako okufaanana bufaananyi bwebakola recruitment kwe kuyingiza abantu mu magye, bakole training, batandike okudeployinga nga buli muntu goba wa command bamumanyi. Olina okuba ng'olina mission ng'ogitegeera okulaba ng'okuuma Mwami Museveni famire ye mu buyinza. Kyova olaba mbu weesanga ng'abantu kati abakulembera amagye balinga ba Luganda bambadi babagobye mangu speed bajejja Odongo babagoba mangu. Kyova ola jejja Odongo n'amagye ga Uganda nga gagende DRC yali tamanyi. Kazini Omusongola bamugoba mangu era mu katabo ka Meja John Kazora bw'aba ayogera ne Museveni yagamba nti amagye ga Uganda jejja Odongo si yagakulembera. Bulonze jejja Odongo yagakulembera si jejja Odongo. Mujejja Odongo bw'abeera ne Kabangali abateso nga balooza akulembera amagye gange. Era kyova olaba agayita gage nga ge gamuyamba okulaba era guno omwaka bawulidde bagenda ku recruiting abalala 9 abatraining ng'omulimu gwabwe si kukuuma bannayuganda n'ebyabwe, omulimu gwabwe okukuuma Mwami Museveni n'oli olulangira. Ensonga ey'okubiri yagamba yakukwata ssente, control of money. Simaa muntegeera yagamba mu ssente zonna ekyo n'agamba mukindekere
mu ssente zonna ziina kuba nga ffe tuzifuga, nga buli alina bizinensi etegeera nga yeffe, nga buli investor gw'olaba nga yeffe. Kyova olagamba peneti yenze, kyova olasanga mwannyina nga yali mu Pamba nga yafuga emmwanyi, amawoteri nga gaabwe, n'owulira ebyobusuubuzi bwe ne bagamba nga URA nga agirimu amuyita mutabani. Mbu ssente zonna bwe tunaazikwata nga buli azeetaaga alina okutufukaamirira. Nabagambako emabega nti mwami gundi omusajja gwe baayitanga Stalin era akulembera Russia, yagamba abarasha ne basajja bali ku high command, n'agamba nti omuntu alinga nkoko, mbu ne bw'ogibonyaabonya otya ng'olina by'osobola okugiwa, omuntu oyo asigala ng'asooka okugoberera. Ne bamugamba olimba, ne bamuwa enkoko n'agimaanyanga namu, n'ekaaba n'omusayi ne guyiika, n'amaana agikasuka eri nedduka, neyesuula kasooli mu bigere, n'agita kusikusikus, enkoko yadduka emisinde nejja nerya kasooli. Alamusaaga nti bw'oba olina ssente, kyova olaba olwaleero M7 agula buli kirabisi, ayavuwazza abantu n'abatwalira akasente nga yabagula. Coffee Marketing Board era emmwanyi eyasinga okumutwalaganya ne Dr. Besigye, wali omutabani we nefikivi bwewe n'amugamba nga yakulira emmwanyi, era olwaleero omu ku basinga okugitwala ebweru. Karuhanga oyo olwaleero ekiyamaani wa Stanbic Bank. Stanbic Bank ye yagula UCB. Abakola ki? Bakontrolinga ssente. Ensonga ey'okusatu n'agamba tubeere kumpi ne bapiizanti abo. Bakweri agamba n'abopposition abalekana mu baagala ssente yabanga yazibawa. Kakati ensonga eno ey'okusatu beera kumpi ne bapiizanti abo abaavu. Jjuka eri wabaggyemu ssente zonna, baatunda ebyobugagga bya Uganda babyeguza eri ssente bazisigaza, ekonomi n'ebeera yaabwe ngeri mu bantu ab'olubatu. Kakati mwene ensonga ey'okusatu bano abasinga obungi obafuza otya? Mwegyo emyaka mweyata gyayita entandikwa, ne basibanga batambula bapanga ntandikwa, era kwe yasabira akaluka 2:6 arenda 2 nenda kaluku mu 9:6 mu 2:1 najja bonna bagagawale. Aba ne bapulaninga ne batambula naye ng'amanyi tebali mugaggawala. Amanyi balina kusigala awo. Kakati olwaleero yabaleetedde PDM 4 acre model. Bakugamba nti bagenda kukola miliyoni ya sente. Bagamba okukola miliyoni ya sente. Ayagala akukkiriza akwolukusa batwalako emitwalo 4. Kakati gwe newotwala emitwalo 6 naye nga mu bitabo erinnya liriko miliyoni, naye kuliko n'amagoba bwe gaba ga mitwalo 2 ne bwe liba 10, kiba kitegeeza nti kati gwe emitwalo 5 gw'otakozesezza ogenda gasasula n'oyabika enjaga. Oke kale yaganye ngenda nti musigale nga muli baavu, mubeere nga muwagira bo. Obwo obwavu lulinga balina ssente basobode n'obagulako ettaka n'oliguza ne gw'otayagala. Ensonga ey'okuna yasembayo n'agamba tufune emikwano. Olwo ng'alina Amerika, alina Bungereza, agaseeko Tanzania, agaseeko ne South Africa. Bwe banaabanga mikwano gyaffe tujja kuba nga tusobola okufuga abantu bano, tubanyigirize, tusigale ng'ebintu byonna byaffe nga n'obuyinza bwaffe, nga naye tuba nga tuli batono tusobola okufuga olw'ebeeya lw'abantu, kubanga tebalina magye bwerwanako, tebalina ssente, ekitegeeza n'ebya byonna ffe tubirina, ffe tubigula, ekitegeeza nga bonna bakolera ffe
nga bafuuse baddu kakati ate nga bwe twagala ffe tubawaayo nga bagenda okwagala okubaako ayagala okuyambako nga bonna emikwano ffe tugirina yembeera mwe tuli kiba kitegeeza nti bw'oba oyagala okumenyaamenya mwai Museveni olina okukola ebitali bya bulijjo wampulidde ebiddako nja kaakati nno ng'omaze okubeera ng'otegeera ebigambo ebyo lwaki biri bwe bityo kati njagala olire ebigambo ebinene ku ntobazi nkuzizaayo kubanga nnakugambye ngenda kubeera nga nkwetoloza mukoolwalero ojja kajjuutuka oba mukwano gwange ojja kasimula bugolo lwaki bannayuganda bagobwa mu ntobazi kyekibuuzo ekisooka ani nannyini w'entobazi kyekibuuzo ekyokubiri era entobazi zino lwaki abantu babagobamu kati nga bulijjo batunuulire era lwaki abantu bano bazimbaawo nga gavumenti ebatunuulidde butunuulizi netavaayo okubagamba nti aa wantemuzimbawo kubanga ntobazi kati njagalira tukwatagane ffenna nkubuulire bwino olabe bwino owulire bwino abasajja entobazi bazitunda bwe babanga entobazi bazitunda baziguzaani era lwaki entobazi zino bazitunda ne baziguza omusajja ono oba munnayuganda oba si munnayuganda byonna ogenda kubeera nga obitegeera lwaki entobazi zino zaatundibwa amawulire galaga nti entobazi zino zonna okwetolola Uganda yonna zino mbuntunde basajja baziryamu kaashi baziryamu ssente era ng'ekyatundisa entobazi kino zetwagala okuwulira nga tukwataganya mu katambi kaffe era baani abaagula entobazi zino era baazigula ddi era ensonga ezibwaguza nsonga ki kakati byonna byogenda okulya mu katambi kano akajja nze Eke Master emabega w'omuzindaalo Ssaabasajja Kabaka awangaale tukwatagane olunaku olw'enkya sigenda kubeera nga nandagga nnyo sigenda kubeera nga ndwawo nnyo kankuwa akatambi naawe onambuulira ddala ebigambo bino bwe kiba nga bituufu Uganda etuuse okusaanawo Uganda yaggwawo dda bwe kiba nga ebigambo bino bituufu Uganda tokyayina kifo ogenda gamba nti wano wange kubanga abasajja bafuuse ekyonga bafuuse tabbo bafuuse tagali I sign out for now kankulekeremu akatambi kano okwewulireko nga bw'okalaba oba oli awo onookakasa nti ebigambo bino tebiba byange wabula byako bannannyini byo abalala nze oluusi benkwata ne mbagattagatta ne mbakuleetera naawe obawulireko kubanga ensonga ziba nkulu nnyo ate nga zijuna nze zijuna ggwe mwana wo muzzukulu wo n'ensi yaffe okutwaliza awamu kiki ekiri emabega w'okusengula abantu lwaki entobazi zifuuse ensonga muwulirize ekiri emabega w'entobazi muwulire lwaki bamenya abantu b'omu Lubigi kino kigenda kutambula mu bitundu awali ebisaalu mujjukira lunaku lwe najja ne mbagamba nti Museveni atunze ebisaalu byonna ebitoogo byonna genda mu video yange ojjukire mu video zange nga mulimu okutwala ebitoogo okukolamu materials ez'enjawulo naye abachina abakwata olwera ababadde basima mu lwera ne mu Katonga awo waliwo ebintu bye baali bagezesa mu bitoogo bagezeserezaamu ebintu bingi era bw'oba ojjukira Katonga bw'amala okuwaguza n'agenda ayiwa mu Victoria ng'amaze okutwala olutindo wonna ng'abitutte bagamba baafiirwa ebintu bingi omwali n'ebyennyanja kati mu mitingi zaabwe ze baabaddemu nga boogera nga bakubaganya ebirowoozo ku maziga agali awo biibino ebyazuuliddwa abachina bwe bajja ababasima omusenyu mu nnyanja ne mu lwera waliwo ebintu bye banoonyereza ennyo mu Uganda mujjukira bwe nabagamba bwe banoonyereza ku mmere ekulira waggulu nti Uganda tulina ebintu ebyenjawulo ne bagamba baagala enviiri z'Abannayuganda amannyo biki amagumba olw'okuba tuli emmere ekulira waggulu mubijjukira ebintu ebyo kati babeera n'ebyokunoonyereza bingi banoonyereza ku byennyanja bisatu banoonyereza ku nsonzi ne banoonyereza ku mmamba ne banoonyereza ku mmale
ebyennyanja bino byagala nnyo ettosi oba ekitoogo ne batandika birunda Katonga n'awaguza byonna n'abitwala ebidiba byabwe bye baali balundiramu byonna ne bigenda mujjukira ebintu ebyo naye ng'ebyennyanja bino mu kunoonyereza kwabyo bwe baabinoonyerezaako tebyagala mazzi mangi nga Victoria byagala lutobazi naye ng'olutobazi luno luba lulina kubeera connected ne Lake Victoria lubijali connected bulungi ne Lake Victoria buli lutobazi lwonna buli awali ekitoogo oba olutobazi oluli connected ku Lake Victoria abaliwo mwenna bagenda bamenya lwaki ebyennyanja bino baabistadinga ne babikakasa birimu bikola eddagala birimu ebirungo ebikola eddagala eriwonya ebintu ebyenjawulo omuli kookolo simanyi biki bintu bingi nnyo kansa n'ebirala bingi nnyo nga biri mu byennyanja bino ebisatu ensonzi emmamba n'emmale naye tebyagala wantu waleekaana bwe biba binaakula bulungi byagala nga tewaleekaana kati tebisobola Victoria mulimu ebireekaana amaato ga yingi n'ibiki biba bigatawanya ate n'amazzi amangi ago tebigasobola kati okula obulungi byagezesebwa nga bisobola bibeera bya mugaso nnyo nga bikulidde mu lutobazi Abachina ne bawa Museveni omusimbi omunene ennyo omuyitirivu ogw'ensaalu zonna eziri connected ku Lake Victoria gega amaziga gemulaba kati mugende mu kinoonyereza gega amaziga gemulaba baagala kulundira mu nsonzi emmale n'emmamba nga by'Abachina kubanga Museveni abibawadde liizi myaka 9 mu 9 almost myaka 10 gwe musimbi gwe bamuwadde njagala okuvuma n'okuvunaana omusajja anisemwogerera agambye anyumirwa nnyo ng'abaana bavuma omuntu ye tasobola kuvuma naye bimunyumira kubanga ge masasi g'omulembe guno njagala okuŋoola n'okuyisaamu amaaso abantu b'omu Lubigi temulina magezi mmwe ne babamenya ne batuuka ku Starbucks yo ne bagirekawo nammwe ne musirika ne mutakera ku makya kugenda kumenya Starbucks ne mugyokya mujjukira ebintu bye nabagamba ku Starbucks eyo mujjukira bye nabagamba ku petrol stations ku shero za Starbucks zonna dayo owulire video ze nakola ku Starbucks neyo ey'omu Lubigi edikwota nagiba nnyonnyola genda video ziriyo nga 25 nga njogera ku Starbucks ne babamenya okuva eri ne bamenya abali waggulu wa Starbucks ne baleka Starbucks nga yesemberedde ekitoogo muyina amagezi nga bwe babamenye nabagambye bwe baba basazeewo okumenya ebintu ebiri ku bitoogo n'ebyabwe bimenyebwe naffe tetwagala mu kampani neegi tetwagala kintu kyonna tetwagala kutunyumiza mbu nnema bw'eba nnema eyogera n'olutobazi neera bwekuwa ebbaluwa olutobazi terwonooneka lwaki bonna ababadde balusemberedde tebabawadde ebbaluwa lwaki nnema teyayogedde n'olutobazi nerutegeeza nti oyo n'oyo tumuwadde ebbaluwa tumutongoza kubanga it is matter of bbaluwa olutobazi ne lutatawaana olutobazi ne lutayonooneka kasarumanya nti gwe bakuwadde ebbaluwa bwebanga bwe bakuwa ebbaluwa olutobazi terutaataagana lwaki bannayuganda bonna ababaddewo tebabawadde mbaluwa olutobazi ne lukimanya nti ono bamuwadde ebbaluwa mwenna ne mukaaba bukaabi ne mulekawo Starbucks mugende olunaku lwaleero mwokye Starbucks mugimenye mugikube ku ttaka buli awali ekintu kyonna ekiri mu lutobazi tukirumbe waliwo ennyumba ya kitatta waliwo kalina ya kitatta eryawo mu kitoogo kyawo ekya Lubigi ekyekyawa
ekyo ekyengeraawo neyo kalina emenyebwe buli ekiri mu lutobazi kigwe to balance the boat bwe mugaana bagenda batwalako ebyammwe mu linnya ly'okutereeza ekitoogo